Emani omusajja Katonda bwe yatonda nga ye muntu n'amuteekawo n'amuwa n'obuvunanyizibwa n'amuwa n'ebyokola n'amuwa ensi nga tannaba namuwa muki mubeezi. Obwongo bw'abasajja bujja ne bukwatibwa ekitonde ekikyala kubanga kyo kitonda nga kibeezi n'akiwa omukwano oguyitiridde n'akiwa okutwagala n'akikuta okutujajjata kati obwongo bwonna ne bukyukira mu kwagala. Mukyala n'afuga. Mukyala bw'amala okufuga n'omulekera obuvunanyizibwa obwongo bwo ne bukendeera. Kubanga omukyala bwe watala obuvunanyizibwa obusinga obungi olaba ng'olina omukozi. Yes. Asobola okuhandolinga supermarket, asobola okwogera ku bibira, asobola okugenda abaana ku school fees, ahandolinga bulungi checkers bankinga. Kati ne bw'ozuukukatta. Mukulu Saamu gy'olya waka Katonda bw'ata nandyamuye naye madamu tomumanyi yali yayanguwa bintu abikozeeko. N'abikola emyaka 5. Kola ogw'omukaaga. Mu gw'omunaana ng'omwana amaze otikkirwa diguli tubeera n'okuswala okutayogerekeka graduation party ze batuyitako. Naddala ffe abaazitegeera amakulu nti bw'ompita ku graduation party omwana muwantandikwa sireeta suwaani na bikubu. Mwana wa Mpande yamaze okusoma Walukwago yampise mu graduation party ti omwana yakoze IT ti kagende ne kalaptop ka miliyoni 2. Webale mwana waffe mutatuswaza okuze bulungi okusoma IT mirimu mu nsi mwegiri buli kimu ekimanyi tonoonye omulimu gugu gangumuwa abalala mujja na bikopo kati ono agenda kuwasa genda kutumbira. Omwana ayimirira mu maaso g'abantu abatudde nga bano n'abasajja abalala oba abakyala abalala abakolamu Lukwago baayise omwana wa celebratinga graduation asomedde emyaka 26. Omusajja asula yebasa noonya ssente wano na wali mwana n'afukamira bulungi. Tisaagala kwogera ku maama nga nnyimiridde. Maama weebale maama wannambula ekiro empisa sukulu fiizi n'oleeta neweefiirizanga n'akawukulya n'ongulira kakeeka akalamu. Maama yannambula ono bannange gwe mulaba tewaliiwo vidiyo na maama gye yayosa. Maama weebale kwa maama mbeereddewo taata waalya amoggola liiso. Abambambi olw'okuba baliwawo okumanya nekinakikubira ne muki ne mu ngalo. Omukyala wange wanvunaanyizibwa ewe yafa ku mwana. Byonna yamalako nga tebamubanjiza n'alyoka akyuka n'agamba nti taata weebaza taata wanzaala ewale kunzaala ozaala omwana omuwala omulungi n'omundabirirako. Maama weebale taata kankwambazeeko ku kofi. Ebigambo bya taata biba bitono nga bamuteekako akakofiira era tebakamulekaako mu ddakiika 2 nga bakamuggyako nga bakambazaani era nga katwala obudde bungi ne music agenda mu maaso omuwala anyeenya ne maama we eri taata atudde. Omwana n'akula n'afuna omusajja n'afuna emirimu ng'akimanyi nti maama ye yatwala obuki. Naye ng'omusajja okimanyi bulungi nti walekera bulekezi mukyalawo buki buvunaanyizibwa gwe wanoonye ssente gwe wakola buli kintu kyonna weewolanga n'okwata akamotoka k'ovuga n'okasinga bagenda mu bibuuzo ku maane siina kyakukola mukulu banga fidde miliyoni kandi gakugizi n'odduka madamu kafunye eri madamu agenda kwekolera clearance. Abasajja njagala kubategeeza twetaaga okuteeka obuvunaanyizibwa ku baana abaffe be tuzadde. Gwe omusajja oteeka otwala responsibility okakasa omwana wo ow'omulenzi n'obwobuwala gw'omuzaala gw'omuweerera omulambula ne ku vidi ne bw'oba togenza omukubira essimu. Sisobodde njakulaba mu lunaku olwawakati bwe naaba nva egindi nja kuyitakawo nkubuuzeeko nsindise maama wo
Yota seguya jendi yota ebyango bimanyi badde mva mukalituusi bugerere kube nkwatidde mu kubo sijja kutuuka naye maama wazze muwadde kino nekino 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 nekino. Yes. Naye nja kujja nkulabe kwagaliza okusoma obulungi kama 10 tewerabira kusala jakusi antipali awo wakati mu bwiki ofunyemu obudde ngaokonkona kugenda njagala kulaba seguyo katonda takikafu binganyi awayi bitambula bitya buli mulamu tusabeko ngenda kama sasi omwana ono eyongere kuuma abasomesa n'abakulira essomero kuba Yesu Mukama waffe ng'omusinga omutwalo juzi naweereza ebintu byatuuka baleeta ki mama yandeetera kino yaleeta nekino yaleeta nekino yaleeta nekino yaleeta nekino yaleeta nekino yaleeta nekino ekifu ky'enkoko kye nateeka nga yaleeta enkoko yagireeta ng'eriko chips oba yaleeta enkoko ng'eriko chapati ze nabiweereza mama wo yalina obudde nze saalina ki budde nkulabyeko kiwedde ne bw'anaakula ne bw'anaatikkirwa ne bw'anaakola atya graduation ajja kwogera ku ssimu yo graduation ajja kwogera ku kifu ky'enkoko gye watikka maama we maama yajjanga taata ng'amutumye so sigani maama wajjanga maama yaleetanga ng'omusajja taata w'omwana ofuuka ataalina mugaso ku muki kati abaana bano ne bakula nga bakudde olubeere waliwo abantu abali mu kanisa nga bafuna accident ku bubereberi ngayajja mu kanisa nga azadde mu bakazi bameka basatu alina abaana 18 baana abatisa abakazi basatu balina abaana 10 alimusi abakolaki ono gwe yawasa olw'ekkanisa ne bamugatta ye mukazi omufumbo n'ekkanisa gwekolaki naye abaana bali balina maama baabwe abaabazaala mu biseera ebyobutamanya nabo baadiventi bakkanisa katonda abavuga kipanka ono bwamusamba namuzza ku bigere namusabira oli tamusabira omusajja ali mu nnyumba aseka bwasekamu bwasaba bwasekamu bwasaba efamire bagikola ki bagiyuza kumanda abaana bano bakula tebasobola kukkiriziganya nti taata waabwe yafaayo ku lwabo na bano abaana fuba obagatte mukyala mubuulire nti bano abaana babo nakuwasa obamanyi ne tugenda mu kkanisa ne tugattibwa ne tuzaala abaana baffe 9 ne bano babo bw'oba ogenze ku ssomero balabe kiki kyekali abakazi bagenda n'akazibikira ngatto genda ku kkanisa ono yamuzaala ono tamuzaala ono omuzaala alina kanakaabano baazaala bwe baba nga bali mu ssomero litya gwono omulaba ku lwana kinesikafe kyakaawa kya kicupa kinene oli alina katono kati olw'okuba tofaayo kumonitalinga bintu ebyo ng'omusajja katonda gwe yawa obuvunaanyizibwa gwe yatonda ku lubeerera okumanya bw'onoofuga ebintu bino kati abaana bagenderaawo mu kubonaabona naye nga ebintu mubirina mubibakola ki mubibawa naye nga tebabifunye mu kiki mu kyenkanyi mu ngeri esingako obulungi ne batandika okumera obusajja ku mitima okula ne famire nga teri waki teri wamu ate nga tokyagikyusa walokolebwa yalokolebwa mwenna muli mu lugendo lutya naye waliwo kulaaka eziri mu maka kubanga omusajja nanyini maka tatwala buki buvunaanyizibwa akonka maze genda ku ssomero lambula omwana we emirimu gyonna gy'okola okugaggawala gyonna gy'okola okugasa abalala gyonna gy'okola okugasa eggwanga nga tolabye baana bo akatima lwe kanaabambe nebagande ovaawa mukulu mpande timbadde nfubutuka semba bulenga nzira Masaka okitegeddeko nti omukadde kasozi awummudde abo bootayagala kulambula bootayagala kumanya bwe balina kutwala buvunaanyizibwa abakuŋŋaana ab'ekkanisa omulabirizi abakadde abafamily life aba gavumenti bonna abo bootayagala kulaba be basooka okuyita bagende mu lukiiko mu ddiiro bakusalirewo kasomala okufa baga mama wa mwali wanti aludda twagala abaana bonna abaana bakulu muli ludda wanti bali wata abalala mwena muyingire mu nnyumba soketobeko byetwogera naye abo be baddirira byonna byokola byonna
byonna byokola abo be babidda mu bigere. Oba olina nyonyi, oba olina ebizimbe nga bino, oba olina amasamba ng'akalirusi ng'akamwantanga, w'omulala pa! Batabani bo ne bawala bo be baddaku mwenu. Kati omala biseera bw'oba obikola nga tobasaamu kitiibwa. Kubanga be bakama abo b'okolerera. Abaana bo be bakama abo kubanga be basigala mu bintu byabwe. Gwogenda. Oba oyagala kiwulire oba toyagala kikugambidde wano. Masaka ddamu okyetegereze. You a manager. Bali be ba CEO. Kakati kyova totwala bulagajjavu. Oli manager ate bakama abo tobalambula. Oli manager bakama abo balekedde mukyala. Kyokka okola ekiro n'omusana wasoma bitabo birina ogamba ndi organizing ebintu by'abaana. Mwana nga alina kusoma degree, alina kusoma bwa doctor, nalina kuba lawyer, nalina kuba mulamuzi. Ebyo byonna obitegedde obiteesereze netofaayo. Kyokka ng'ebizimbe by'ozimbye sente z'okunganya emmotoka z'okula bino byonna byolaba tuweereza Katonda ekkanisa n'ogendere n'odden. Bw'omala okugenda bagamba abo baana ba mukadde oyo mukadde akoledde ekkanisa ffenna tulina kubeerayo. Kino kyonna gamba omulabirizi kupira saabalabirizi ffenna tugindi. Baana banatulaba batya nga kitaawo abadde asiiba enjeera mu kkanisa wonna mwenna ne mutuuka mu budde. Naye bali be signatories, be ba beneficiaries. Basalawo kinene. Kakati nga tonnaba kulowooza nti omubeezi wo abeera kyawaggulu nnyo ku baana. Waakiri bagatte babeere ku ebyo babeere ku same page mu kutegeera byoli. Kubanga omukyalo omuto ow'emyaka 28 35 naye bbaawa afa. Abafiirwa abasajja si ba 8 bokka. Bayibuli beegamba nti bakuumenga obwannamwandu. Kubanga ow'enkaaga mu 5 Bayibuli ekyamukkiriza ofumbirwa. Kati wagudde. Basiiwo tebalina kye bamanyi. Gwe manager na assistant manager mwe mubadde mumanyi ebintu. Wasigadde wa assistant manager. Eddenzi limulabi. Yes. Limukubagiza bulungi mu kukaaba. Tofaayo. Kati no bwe liba denzi nga liri muleevu ngeya mwambanga ffe alina ku 10. Ne kesi bwe batawaanya aleeta ya bubiri. Otera ogende nga bukyakola ki? Mwe basajja mmwe mwebereremu. Tekitegeeza nti ffe Katonda tuwa omubeezi ate ffe tufuuka bajjega. Olwokuba akugamba nti kakati mwami Lukwago yagenda okuba assistant wo kati gwe olw'okuba sene kati fuuka mujjega vice chairman asinga okuba nga yategeera bikola. No. Kubanga gwe omuwa ebyokukola. No. Bonna bali bintu byo naye nga mwali. Kubanga Katonda yabibawa nti naamukolera omubeezi n'amutu. N'amuleeteramu abantu. N'aba Katonda muzaalemu abaana 9. N'oba muzaalamu nabo baana bo. Kakati toyagala kumanya bibakwatako. Anti oli pepe ya na manager na assistant manager. Oli aye basobe tujja kubalaba tujja kutamu esembayo. Kati awo muyiteewo buyisi. Sintu waddeyo da. Iwategedde asaba. Mukyapa agenda. Pacifier ayingidde ku parade abeerako. Ebyo byonna ffe bye tuvunanyizibwako ng'abasajja okulaba nti alera ekkanisa n'eggwanga eryaddi eryenkya. Eyo sentence nagigenzeeko era njagala njiveko naye njigenzeko ngamba ndi mukadde wa kkanisa ewa Kisu. Era nze nkulembera nze mukadde w'ekitongole ky'abasajja. Naye nina kampuni eyitibwa Bangafi Company Uganda Limited erondoola engabana y'ebyobusika mu Uganda. Kitegeeza nti yesoma succession law etteeka erifuga ebyobusika mu Uganda. Kampuni yange eriemu mu Uganda yonna ne wogenda mu registry. Tegegenyezebwa ndi naawe ojja giwandiisa. Katonda yampa amagezi
nanduusa nenjiteekawo era ennyambi nempa obugagga. Nabategeeza juzi ndi ne wano mu Masaka kati ndi mu kusalaasala mataka g'abaafa. Dokita Kiganda y'omu ku basinga ettaka wano mu kibuga kino. Famire ye ndi mugigabanya kati. Naye we naamalira okugabanya oba yiika 2 oba 3 nga nange nina kaasatu. Obaana. Naye yiika ya wano omanyi kyekitegeeza kati. Musite wano. Nolwekyo nga nzirayo ku mirimu eri nvuddeyo bwe muli bamwagadde mu kiseera ekyo nga mwagala nsomese ku succession law kubanga yebadde ekwata awo n'obuvunaanyizibwa bw'omusajja okumanya obulagajjavu bw'abasajja gye butuusizza famire. Wonna emirembe egyo gye tuyise muli lw'osoma famire olaba nga bwali bulagajjavu bwa nnyinimu. Buli lw'osoma ekiraamu tewali kiraamu. Olaba nga abakazi bafuga bakaya bano oba bagenda dda ne bazala n'abaana wala bakomawo wano ne bagikaki ne bakwata ebintu byalukwago kubanga tewalina magezi. Bwe wayonka ku bbeere liri mukyala bwe yakuteeka ku nywando y'ebbeere n'oganda ebyange bikoze eki birala atwaliramu n'obuyinza bwo bwonna n'abukola ki. Sibaganye kwagala bakazi bammwe baagale nga Bayibuli bwekola ki. Naye Bayibuli letugamba nga bwe tuba tubaagala tusiruwale buki busiruwazi tufuuke bisajjasajja. Nedda oteeka okusigala nga olina amagezi era Bayibuli egamba nti tubeere nabo n'amaki n'amagezi.